Express enaku 3 inokubanga efulumye. Bweba tefulumye mu naku 3 bino bye bizibu bino bye wamanga. Okusokera ddala waliwo abajja wano ne bagwa interview. Kyokka asasudde Express naye bw'ajja ne bamubuuza ebibuuzo ebya citizenship n'agwa waliwo abantu abajja wano ne bakubuuza taata waani n'otandika ate okutamata. Kati eyo passport n'ependinga. Kyokka omuntu ye mu mind ye amanyi nti yasasula ki? Express. Ekyokubiri ekidelaying za Express passport zino kwe ku issues ez'okusasula. Omuntu katugeze oze wano mwangu oyagala kufuna passport y'omu bwangu n'osasula ng'okozesa visa card. Olaba visa card? Visa card si nyangu okukola verification ku bintu bya sente ne waliwo ne banks endala nazo zidireyinga. London twakolayo passport office era abantu ababeera London ne UK generally tebalina ku ate okulinnya ennyonyi kuteekamu sente n'okumala obudde okujja eno okukyusa passport zaabwe. Then bwe twamalaawo ne tugenda America ne twalaba Abannayuganda nga bayitirivu ababeerayo. Twagulawo America lwakuba America eyo obuzibu obuliyo nti eggwanga ddene nnyo gazi nnyo. Oyinza okulaba omuntu ng'abeera katugeze California ng'ate alina okuteekamu etiketi asobole okugenda Washington okukyusa passport. Naye at least kisingako okukomawo eno Uganda. So Washington twateekawo Pretoria, twateekawo Abu Dhabi, twateekawo Denmark, Copenhagen, twateekawo ne Ottawa, Canada. Kati ne recently twaguddewo ekitebe China mu Beijing. Bw'obeera mu ggwanga ng'eryo ate nga tetulinayo embassy, tetulinayo passport office, kyokola agenda ku mutimbagano teekamu okusabako okwa passport same www.passports.go.ug omala okuteekamu sasula nga okozesa visa card yo oba master card. Omala okusasula wekubye obufaananyi nga bubiri obulungi obwa kala oteekeko ne receipt zo za payment oteeke mu baasa ebino biprinting obiteeke mu baasa ne passport yo enkadde nayo ogiteeke mu baasa osiiringe oteeke mu courier okituweereza eno. Tujja kubanga tukukolera passport bwe tunaamala okukola passport eyo ate tugenda kugiyiza mu envelope eyo bulungi tugikusindikire mu courier ekutuukeko. So tewaba kutya kwonna nti oyo yali mu nsi nga temuli embassy, terina embassy, terina passport office. Ensi eyo nga Kazakhstan ezo Tajikistan ezo Serbia ezo tetulinayo bitebe. Tetulina kitebe, tulina categories Bannayuganda balinga 3. Waliwo Abannayuganda ababeera mu mawanga nga tulina embassy ne tubeeramu ne passport office. Okitegeera eyo category esooka abo tebalina buzibu. Ne tubeera ne category ey'okubiri nga tulina Abannayuganda ababeera mu mawanga nga tulinamu embassy naye tetulinamu passport office. Ekyo nakyo si kizibu ogenda ku embassy ne bakuyambirawo. Ne tubeera ne category ey'okusatu y'enzibu. Abannayuganda ababeera mu mawanga awatali ekitebe ate awatali ne passport office. Wano mu Buwarabu tulina ngojeka Abu Dhabi yokka. Abu Dhabi era Abu Dhabi esavinganga Saudi Arabia, savinga Sharjah, ezo states eziri Emirates, the 7 Emirates ezo ziri awo ne Omani, Bahrain ezo zonna eno Abu Dhabi ezisavinga. Nategezebwako nti si wala nnyo ndowooza wali kumpi oba oyagala okufuna obuyambi bwa passport oba okufuna document yonna ekutambuza bw'oba oli mu bwangu nga oyagala kudda e Uganda
naye kyokka ng'obadde olina passport enkadde nga tonna budde bwa kusooka kukyusa passport genda ku kitebe kyaffe bagenda okuwa ekipapula kye tuyita certificate of identity osobola okukola ki okomawo e Uganda oyinza okukomawo wano ngamba kazije wano nkole passport yange ntuuse wano. Yiino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama olina omukolo birthday party baby shower byonna bijjaawo kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale emabamba nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamagwe ne weeyagala ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe. Tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala. Tulina ebisuwa ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala. Tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 422 23 oba ku nooti 75 234 nooti 360 Zion Camp suula mpya. Webale nnyo mwami Kisubi. Mu mwaka gwa 2018 ndowooza nga mu December specifically nakuzalinga 9 December bwe twatandika okukozesa passport zino empya za electronic. Awo bwe twasookera ddala okugaba passport yaffe sooka ne tugiwa Omunayuganda asookera ddala. Wakati bwe twatandika kuva 2018 nga 9 tetuddangamu okukozesa passport okugaba actually passport zino enkadde ze twali tumanyi nga electronic machine readable passports. Kakati tuze n'ezo passport 2019 22 awo COVID natukwatamu. So abantu bali sibanji kubanga ne office yali tekola ne tugala wao ngeri za COVID bwe twamala 2021 abantu ne beyuwa ne tuzikyusa 2022 naye nga tunatera kutandika omwaka guno 2023 twakolamu enjawulo ntonotono. Passport zino bwe twali tuzikyusa twategeraganya ne ekitongole ekitukolera passport kye bayita Veridos. Ekitongole kino farm Uganda passport kyali kikolera ensi yonna kyali kikola Germany. Ye company yekola passport ekola printing obutabo buno bwa passport. Endagaano yaffe yali nti batukolere passport zino nga za polycarbonate. Polycarbonate kiba kitegeeza ndi passport mu kifo ky'okubeera nga bw'olaba akapapula akaweweevu nga ng'erina okuba n'olupapula olugumu olulinga lwa plastic. Okitegeera? Naye lwakuba twali mu bwangu nga Council ya Ministers ebe Kenya, Uganda, Tanzania ne Rwanda batuwadde deadline tulina okubanga movinga from old passport okujja ku zino eziri electronic. Lwakuba twalina deadline atenga okukola passport eno polycarbonate kyali kirina okutwala budde kubanga passport eno nzibu nnyo okugikola. Okusookera ddala materials ezaali zikola no polycarbonate ono baali bazina okuziimportinga okuva eyo Russia okuva eyo Ukraine materials ezo. Ate jjukira ebiseera ebyo byennyini ate olutalo ne lukola ki lutandikayo. So ne tugamba nti tetusobola kuddayo ate kukola ki kudda ku zino enkadde. So ne tugamba kampani ne tuzikiriza nabo ne batukolerayo nga zigira sikola zino ez'obupapula buno obuweweefu. Ziri electronic
naye nga si teziri ze twali twetaaga simple carbonate lupapula naye nga features ezimu features ezimu webale nnyo naye nga si ze zaali ekigendererwa kyaffe mu kusooka naye twali twagala okuyitawo nga bwe tulindirira materials za zino zisobola okukola ki okuvaayo wewali olutalo that is Ukraine neki ne Russia nga company eyo placinzeyo order so ne tutandika ne tugaba zino passport hakati company bwe yatusiza 2023 ne tugamba kati bali ready nga bamaze okufuna materials zino nga batandise ku testing ebyuma byabwe ne batugamba kati tuli ready kwe kukyusa zino passport era nze jukira twalonchinga passport eno nga zinaku z'omwezi zali 30 March ne tutandika okugaba passport mwaka guno gwenyine myezi ndoze 3 egise emabega so ne tutandika okugaba passport eno era kati wenjogerera teri muntu ajja wano okufuna passport n'atafuna eno ya polycarbonate naye ekintu ekikulu kye ndina okwongerako nti niebwo wandibadde nga tolina eno passport kasita obanga olina eno passport eno bweti efaanana bweti en electronic nga wagifuna katugeze 2018 we twatandikira okugaba passport zino kiba kitegeeza nti passport eno ekola tambula bulungi nnyo neno zitambula hand in hand bw'oba olina eno passport era ate teweetaaga kujja wano ndokyuse bakuwe polycarbonate passport kubanga eba ekyakolera ddala okutuusa lweligwako oba okutuusa pages zino ze bateekamu visa nga zikoze ki nga ziweddeko so information yeyo nkulu kubanga wabaddewo abantu abaali babuusabuusa nti kati Uganda yekyusiza passport ate tulina okuuzayo ku internal affairs ate tusasule bupya nedda teri fake akati bwe muba mugenda kukyusa passport wabeerawo emitendera gye tufollowinga mutendera okusokera ddala olina okubanga otegeeza ICAO kyekitongole ekifuga passport mu nsi yonna kyekitongole twakiwandiikira ne tubategeeza nti tugenda kukyusa passport tuze mu polycarbonate bwe twamala kukiwandiikira ne tukiweereza ne sample passport ey'okulabirako ne bagyekenneenya ne balaba omutindo ne balaba buli kimu kyonna era ne batuddamu ne batuwa go ahead nti kati passport gye mugenda okukola nungi go ahead mugikyuse bwe twafuna olukusa olwo twatandika okuprintinga samples nga twagala kuzigabira ensi yonna samples nga tetunaba kufulumya passport yennyini ne tukolayo zino sample passport twaziweereza ku ministry yaffe y'ensonga ez'obweru foreign affairs era nabo tebakironzalonza ne bazigabira embassies worldwide buli embassy ne bagiwako passport sample ne bagiwa ne features ezikwatagana ne passport eno era Denmark naye mweyali naye yafuna passport eyo sample naye ate tuba tuli awo ate ne tufuna amawulire nti waliwo ate ababuusabuusa naye nga ekyo tekinaabeerawo waliwo Abannayuganda abawerera ddala ebikumi nga 5 abaali batambulidde ku passport eno ogenda Denmark Copenhagen 500 n'okusoba nga batambulidde ku passport eno bagenze Denmark naye ate kati ono omu bwe yagendayo student ayagala kufuna visa okusomerayo ate ye yafuna obuzibu ne bagamba passport zino tetunaba kuziricognizinga waliwo byetuzudde byetulina okubanga twetegereza nga twekenneenya mpola mpola tusobole okulaba nti tuziikiriza naye kati
soka mulindeko mutwemu obudde already bitano je batambula bagenda dda omuyeka watinga yali asaba visa okusomera Denmark yali afunyemu obuzibu so era naffe nga government ekola passport twatukirira ekitebe kya Denmark Nairobi ne tubabuuza lwaki kuli bwe kutyo ne batugamba nti ekintu information gye bali baagala okwekenneenya muno yali ngekwatagana ne data nga verification oba mu Luganda tukiyita kya verification okwekenneenya okucomparinga data eyali mu system enkadde ne data eri mu system empya ekola zino passport empya so bwe bakitunula mu ne bagamba tuweeyo weeks bili zoka weeks bili kijja kuba kimala bajja kubanga bamaze okwekenneenya buli kimu era abantu twabategeeza ne tubabuulira buli kimu of course ne ku Twitter wabuliyo information etambula nga bwomanyi information ya social media speed nyo abantu batukubira amasimu kabakaba rekati passport mwatu ebikipuli era ku embassy tebazikiriza era ndoza mwachera biddeko ku Denmark tebakiriza passport naye ekintu ekyo twakola ki twakimala era weeks bili bwe zaayitawo embassy ye Denmark yatuwandiikira nga nekkiriza okukola ki okuddamu okutambuza passport zaffe era kati wenjogerera tetulina buzibu bwonna n'eggwanga lyonna passport eno actually ekirina okugamba yekyasinze obulungi mu region wano twakola passport competitions eno nesinga wano mu region East Africa na East Africa passport eno okusokera ddala ngumu nnyo nebwegwa mu mazzi eno page tesobola kusimukako ekyokubiri materials ze bagikolamu za mulembe nnyo tosobola kugicupula omuntu tasobola kujja n'agamba nti oba kubanga engeri gye bawandikamu bino ebigambo ebiri kuno babinyingiriza kuli gye tuyita laser printing laser printing ene yingirira ddala mu skin ya plastic ate no material nga bwolaba plastic nga bwolaba material ene ya national ID tekitoba si kyangu okusimukako ate ne materials ne features ezimu ziri munda muli nga bwolaba ekifaananyi kibeera wano waliwo n'ekifaananyi kibeera muli munda so tekiba kyangu omuntu okujja n'agamba nti oba asanguleko kino ekifaananyi akikyusa atekewo ekirala kubanga bw'onoosobola okukyusa kino ate waliwo kino ekiri munda ate waliwo kano akatono ate waliwo kano akalala wansi so kiba kizibu ate ne technology yakozesebwa okukola passport eno wa mulembe nnyo ali expensive omuntu sekinomu tasobola kumuaffordinga okukola nti kola passport so tewakyaliwo obuzibu omuntu yandiyagadde okumanya nti singa nina passport eno gyoyogeddeko esooka eri electronic etali eri tugiyita eri paper based eri tugiyita ki polycarbonate yes nzikirizibwa bwe mbanjagadde nga ndi Uganda wano oba nga ndi wa wonna okukola okozesa empya okujja ne bampe empya oba tugambe nti eno emala kuggwako ne mulyoka mumpe empya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Omanyi bwe twali tukyusa passport zino nga government tetwali ekintu tetwabeera motivated n'ekintu kya sente waliwo eŋŋambo ezaali zitambula eyo nti government enoonya sente
terina sente n'olwekyo batandisewo akatabo akapya nga baagala bannayuganda ate baleete sente empya naye tugamba kakati naffe ne tusalawo nti bw'oba wafuna eno passport eno emala okuggwako n'olyoka okoma kubanga ekola lwaki oyonoona sente zo passport ekola ekyatambula oba okyalinako visa pages oba ogitambuza n'olwekyo tolina kutawanika nti ate kujja nfuna empya tewali kiri awo nyinza oba nga siri ku pressure naye nga njagala kudda kweri okujjako waliwo okikyusa nga wabaddewo ebintu nga bibiri okusookera ddala nga page zino zijjudde zino zebateekako visa nga ziweddeko ekyokubiri oba nga passport eno eyonoonese yakoze damage n'empozi ekyokusatu nga passport eno ebuze bweba ebuze okomawo netukubye naye okujja buzi nti ate tudde mu layini wano nedda sebo kubanga awo ojja kuba oleese obuzibu bwa omujjuzo bwe twalimu luli ate ng'ennaku zino tubadde ebizibu ebyo twabivaamu ebyokujjuza wano abantu nti bajje bakyuse passport so n'olwekyo bw'oba olina kano akatabo kakyaliko kubanga akatabo kano katambulira ddala emyaka 10 mirambirira so tosobola kujja ate n'okyusa ng'oyagala bakuwemu polycarbonate okujjako ng'ebuze eyonoonese oba pages ziweddeko nga tukyali ku passport zino zennyini si kyapole na paper based naye ku renewal naddala kuba nfunye amasimu mangi abantu ababuuza ensonga eyo njagala oyongera okukatirize kubanga nkimanyi wakyogerako abantu baffe abali ebweru emitala w'amayanja eyo bangi baagala nnyo okumanya process y'okurenewinga nga bali mu nsi gye bali mu nsi za Buwarabu awo be basinga okubuuza simanyi lwaki naye be basinga okubuuza simanyi oba embase zaabwe okuva wali embase ya Uganda okutuuka gye bali wala nnyo oba nedda naye be basinga ennyo okubuuza then waliwo ne issue nti batugamba osasula akasente simanyi akasente ako ke kaliwo akeetaagisa ate nga naliko wano n'ogamba nti tewali kyetaagisa ogenda bugenzi naye waliwo abagamba nti nedda bwe tutuuka eri waliwo sente zisabibwa webale nnyo muganda wange ekintu kya sente kino nakyo kitutabulamuko katono luli bwe wali wano actually nali nawo Abannayuganda nababuulira emitendera gye bayitamu okukola ki okurenewinga obutabu buno okuzza obujja passport especially bano ababeera ebweru kubanga bano essira tulisaako nnyo okuba n'ababeera ebweru kubanga omuntu bw'abeera ebweru document eno eya passport kintu kikulu nnyo kubanga bw'oba tolina passport ate obeera ebweru oba mu buzibu bw'amaanyi so n'olwekyo si kirungi omuntu ow'ebweru okukandirizibwa okukyusa akatabo ke tugezaako okulaba nti tumwanguyiza okukyusa akatabo kubanga tuba tukitegeera nti bw'obeera eyo ebweru ekintu kyokka okufuula omutuuze ekikufuula okubeera eyo ligale oba ekikutambuza katabo kano aka passport so n'olwekyo twateekawo ebitebe ebikola ki ebikolaganira wamu n'Abannayuganda ababeera mu mawanga ngaago okugezaako okulaba nti bakyusa obutabu bwabwe naye nga bw'omanyi ebizibu by'ensimbi tetunaba kubuna ensi yonna naye twagezaako okulaba nti tugulawo ebitebe mu mawanga awali Abannayuganda bangi twasookera ddala okulaba nti UK United Kingdom tulinayo Bannayuganda bayitirivu so ne tutandikira eyo ne tugulawo ekitebe London
London twakolayo passport office era abantu ababeera London ne UK generally tebalina ku atokulinnya ennyonyi kuteeka mu sente n'okumala obudde okujja eno okukyusa passport zaabwe. Then bwe twamalaawo ne tugenda America ne twalaba Abannayuganda nga bayitirivu ababeerayo. Twagulawo America lwakuba America eyo obuzibu obuliyo nti eggwanga ddene nnyo gazi nnyo. Oyinza okulaba omuntu ng'abeera katugeze California ng'ate alina okuteekamu etiketi asobole okugenda Washington okukyusa passport. Naye at least kisingako okomawo eno Uganda. At least n'oteekamu tiketi tekiwa kuba expensive nnyo nga bwe kyandibadde okujja Uganda n'okumala obudde obwo. So Washington twateekawo Pretoria, twateekawo Abu Dhabi, twateekawo Denmark Copenhagen, twateekawo ne Ottawa Canada. Kati ne recently twaguddewo ekitebe China mu Beijing. Kati awo wonna wemenye kyolina okukola ogenda ku mutimbagano n'onoonya ekiwanja kyaffe ekya passport kye tuyita www.passports.go.ug. Akati bw'oba otuusaawo osangawo fomu nga nyangu nnyo y'okujjuzaamu n'oteekamu ebikukwatako. Omala okuteekamu ebikwatako kyokka bw'otuuka place of application kati oteekawo w'obeera. Kati katugeze bw'obeera Abu Dhabi teekamu Abu Dhabi. Omala okuteekamu Abu Dhabi byonna osasula ng'okozesa visa card oba banka kyonna ekikukwanguyira okusasula. Bw'omala okusasula ng'okola ki? Ng'okola appointment ne okugenda ku kitebe oba ku embassy. Omala okola appointment nga eyo Abu Dhabi appointments enaku zino zibadde zikandirirwa because zirwawo waliwo abantu bayitirivu Abannayuganda bangi nga bw'omanyi ekyeyo Abannayuganda abakola ekyeyo bangi. So appointments zibadde zirwamuko. Naye ne tubasaba Abannayuganda babeere bagumiikiriza kubanga Abannayuganda betusavinga eyo bangi. So kasotuka ku kitebe ekyo waliwo baofisa baffe ababajjako ebinkumu ne interview ng'eyo, then mangu ddala nga bakozeko ng'ogenze. Passport bwefuluma ng'ofuna obubaka ku simu yo, ng'oddayo ng'ofuna passport. Akati waliwo ebifo oba waliwo amawanga wetutali wetutalina ebitebe embassy nga kati bw'olaba Serbia ebintu ng'ebyo Kazakhstan ebyo kati awo twakitegerako nti ate naye ebyo ebifo Bannayuganda weebali. Abayuganda baabuna ensi yonna. Akati bw'obeera mu ggwanga ng'eryo ate nga tetulinayo embassy tetulinayo passport office, kyokola agenda ku mutimbagano teekamu okusabako okwa passport same www.passports.go.ug. omala okuteekamu sasula nga okozesa visa card yo oba master card. Omala okusasula wekubye obufaananyi nga bubiri obulungi obwa kala oteekeko ne receipt zo za payment oteeke mu mbaasa ebino biprinting obiteeke mu mbaasa ne passport yo enkadde naye ogiteeke mu mbaasa osiiringe oteeke mu courier okituweereza eno. Tujja kubanga tukukolera passport. Bwe tunaamala okukola passport eyo ate tugenda kugiyiza mu envelope eyo bulungi
tugikusindikire mu courier ekutuukeko. So tewaba kutya kuona nti oyo yali munsi nga temuli embassy, terina embassy, tena passport office. Ensi eyo nga Kazakhstan ezo Tajikistan ezo Serbia ezo tetulinayo bitebe. Tetulina kitebe, tulina categories bana Uganda balinga basatu. Waliwo abannayuganda ababeera mu mawanga nga tulina embassy ne tubeeramu ne passport office. Okitegeera eyo category esooka abo tebalina buzibu. Ne tubeera ne category ey'okubiri nga tulina abannayuganda ababeera mu mawanga nga tulinamu embassy naye tetulinamu passport office. Ekyo nakyo si kizibu, ogenda ku embassy ne bakuyambirawo. Ne tubeera ne category ey'okusatu y'enzibu. Abannayuganda ababeera mu mawanga awatali ekitebe ate awatali ne passport office. Beno bembadde njogerako. Balina okuweereza ebintu byabwe ne bijja eno nga babisindikira mu courier. Courier bwe tumala okubikola nga obiiza mu courier nga passport tuprintinga wano tunulamu ne tulaba nti mwami Kisubi muntu waffe passport ife bamuwe eweddeko ne tukola endala ne tuteeka mu baasa bulungi ne tusiiringa ne tugimusindikira n'agifuna. So your process eyo njagala okumanya mu kyombo kya Buwarabu wano nsi ki ze mulina mu embassy ne passport office? Wano mu Buwarabu tulina ngojeka Abu Dhabi era Abu Dhabi servinganga Saudi Arabia serving Sharjah izo states ziri Emirates, the 7 Emirates ziri aho ne Omani Bahrain zona eno Abu Dhabi serving. Nategezebwako nti si wala nnyo ndowooza wali kumpi nebwoba ovudde Saudi Arabia okugenda Abu Dhabi ndowooza si wala nnyo. Bangamba kisingako ate okulinnya ennyonyi okukomawo ene Kampala. Kyangu nnyo okufuna obuyambi mu kifo ky'ate okulinnya okukomawo ene Kampala. Bw'oba obeera katugeze kati Dubai kubanga embassy ye UAE eri Abu Dhabi. Naye twakitegeera amabagako awo nti Dubai waliwo abannayuganda ate bayitirivu babeera mu Dubai. Ate okuva Dubai okugenda Abu Dhabi ndowooza kitwala ssaawa nga 3 by road. So ne tutandikawo ate ekitebe ekirala Dubai. Waliwo consulate ya Uganda ebeera Dubai. Bannayuganda bwe babayambira ate oba oyagala okufuna obuyambi bwa passport oba okufuna document yonna ekutambuza. Bw'oba oli mu bwangu nga oyagala kudda Uganda naye kyokka ng'obadde olina passport enkadde nga tonna budde bwa kusooka kukyusa passport, genda ku kitebe kyaffe bagenda okuwa ekipapula kye tuyita certificate of identity. Osobola okukola ki okukomawo Uganda. Oyinza okukomawo n'ogamba kazije wano nkole passport yange ntuuse wano. Yesebo. Naye kati bw'oba oyagala kurenewinga passport ng'ogenda Abu Dhabi nga oteekamu ebinkumu nga passport yo bagikukolerako mu bwangu obw'ekitalo. Kirungi ekyo kubanga ndowooza abantu baawo be basinga ennyo okulaajana ng'owulira balaajana then n'abo abali mu nsi ezitaliimu embassy ezitaliimu passport office bensinga okuwulira nga balaajana. Nsuubira ekyo kituuse bulungi eri abo ababuuza entakera. Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama. Ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama. Olina omukolo, birthday party,
baby shower byonna bijjaawo. Kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale, Mabamba, nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamagwe ne weeyagala. Ate mmwe abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko, bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe. Tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala. Tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala. Tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site, oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 42 23 nooti, oba ku nooti 75 23 nooti 36 Zion Camp. Sura mpya. Nzikiriza era nkubuuze ku express kubanga twali wano n'ogamba abantu nti nnaku 2-3 express yo oba ofuna passport yo n'abantu bangi bagamba naye mwami Mundeyi ng'alimba nze nga n'apulayinga dda n'ensasula n'osasula express naye owulira omuntu ng'agamba maze mwezi sifunanga mpita nti jangu ono ne gundi yo. Ekyo kiri awo ku express eyo kubanga nawe walabika waliwo okusomoozebwa. Kakati express ye passport etalinda nga woolira erinnya express ate era passport eyo akasente kabeera akewagguluko. Zino endala passport osasula $25,000 naye express anti okwongeramu $15,000 neziwerera ddala $40,000. So n'olwekyo bw'oba osasudde express naffe no tuba tukiraba nti olina okukola ki, tulina okujanguya. Kakati waliwo ebintu ebireetera express eno obutayanguwa. Njagala okuwe express enaku 3 irina okubanga efulumye. Bw'eba tefulumye mu nnaku 3 bino byebizibu bino byewamanga. Okusookera ddala waliwo abajja wano ne bagwa interview kyokka asasudde express naye bw'ajja ne bamubuuza ebibuuzo ebya citizenship n'agwa. Waliwo abantu abajja wano ne bakubuuza taata waani n'otandika ate okutamaata. Nze ndi musajja Muganda naye simanyi taata, maama tomumanyi, ofiira wa tomanyi, ekika kyo tokimanyi. Ne basooka ne bakipendinga wano ku system ne bagamba kaakati sebo genda otuleetereyo omuntu ategeera ebintu bino mu kika kyewamwe, oba taata obaani oba jjajja oba kojja oleete atunyonyole. Kati eyo passport n'ependinga kyokka omuntu ye mu mayindi ye amanyi nti yasasula ki express. Bebo boolaba bakuba kerere ndi passport express emaze omwezi. Express tesobola kumala mwezi ng'ekyali ku system okwo. Okusookera ddala tulina system wano nti express bwetuuka ku system buli ofisa yonna waagirabira agikiriyaringa. Tebeerako kasita olabako express eba evaako kubanga system yaffe tusobola okukuwalawinga nti ogenda kukola ku passport endala ng'ate waliwo express tekkiriza. Olina okusooka kukirikinga eno express nevaako n'ogyaprovinga n'olyoka okola ku passport endala. Kye system kyekola. Zino systems technology bamudesigninga bwe batyo ogezaako okuyamba systems zino okutambula obulungi. So interview okumugwa. Ekyokubiri ekidelaying za express passport zino kwe ku issues ez'okusasula. Omuntu katugeze oze wano mangu oyagala kufuna passport y'omu bwangu n'osasula ng'okozesa visa card. Olaba visa card si nyangu okukola verification ku bintu bya sente. Visa card bw'omala okusasula ng'okozesa visa card sente zisooka ne zigenda mu banka yo. Banka nekakasa nti sente zituuse. Kakati banka bwekakasa sente zituuse nerayansinga ne management ya visa card wegamba sente ze nzituuse naye zivudde ku is it legal transaction
zize mu bulungi oba waliwo omuntu omubbi oba akozeseza kadi yo eyo verification nayo nebeerawo ne verification endala banka neinforminga nanyini visa card nze nengamba tujeko sente zino kati nze nembawagwa heri ngamba ke muzijeko kati visa eno banka ate neinforminga URA kati kiyinza okutwala process yinza okutwala ennaku 2-3 sometimes zinya kubanga waliwo je twitter tripartite arrangement visa card holder bank URA bino kuba indeno URA ye collecting sente za passport gwe nanyini visa card golina okuteekamu olukusa ndi nze njagala kujja ko sente zino then banka yenyini yetereka sente then management ya visa card okitegedde so ogenda kulabanga payments zino zidireyinze kyokka omuntu aba ateekako yalowooza zigenze straight kyokka bw'oteeka wano mu system ogenda kutuuka wano system teziraba kubanga system eno okulaba sente ezo zina okubanga zatuuse mu URA nekkiriza nti sente zino zatuuse bwe zinaaba tezinaba kutuuka mu URA tezirabika ne bwoba osasudde express oyinza okujja nze sasudde express ndi mu bwangu oyinza okutuulawo naye nga tetulina kyakukolera tezinatuuka nodireyingirawo visa card ne waliwo ne banks endala nazo zidireyinga so bw'omala okusasulira passport eno genda mu banka n'owaayo sente waliwo banka ezimu sigenda kuzimenya naye zirina obuzibu nti omala okuteekayo sente katugeze osasudde ku makya saawa 4 n'osasulira passport eno banka erinda olw'eggulo nepostinga sente zino ku URA neryoka ekola ki ezifuna erinda lunaku kugwako ne balyoka bazipostinga naye waliwo banks eziri very fast nti system yawe eri instant sente kasazigwako bwe ziti nga URA yazirabye dda nga Bank of Africa nja kujinyo Bank of Africa ne Diamond Trust Bank kasito ziteeka iwe pa eri nga bazirabye dda so awo kiba kikwangu naye bwo oyinza okuteeka mu banka nga ye ekola posting nga ekola update at the end of the day ate otadde oli wano blaminga passport office nti sente nasasudde dda passport office tebagala kunkolako nagenzeeyo bantunulira buntunulizi kwegamba naye nga system tenaba kufuna payment yo ate ekintu ekyo badesigninga system nga tebagala sente za government of course zibule okukola passport ensuringa nti government imaze okufuna sente ezo ezirina mu ngalo n'olyoka system n'eryoka ekugulira bweba tenaba kuziraba tegulawo so briefly ebintu ebyo n'ebirala nga information bakugambye feelinga information omuntu nateekako amaanyi amalala ku national ID ate no mu passport form ataddemu amalala eno information mulimu endala kunira eno information mulimu endala tebikwatagana ne bagamba genda okyusa kino genda okyusa kiri n'oddayo n'okomawo tonaba kukyusa bulungi n'oddayo ebintu bino byonna bikolagana yes so bw'oba to synchronize information yo ne ya nira ne faanagana nene ya passport passport tefuluma so ebyo ebintu byebireetera passport zino omuntu naye bw'aba asasulidde express erwawo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.